tukwanya musinde abana bayingidde convoy eyo giraba ana batuse dda twakumyemu dda tomanyi convoy egenda kuba convoy kumamu misinde muliro egenda kuba muka eyo kocha golabaawo kocha yo tukyali ku airport tomanyi era zigenda kusimbula wano misinde kumalayo kumazi bakyaziseetinga gende atino tomanyi paka kuwulira bubi kongoyi boyi toduka nnyo bandi waggulu anti bibyo byolaba genda tukategedde tuba ku airport tufuluma airport n'abaana tomanyi ekyo convoy solid lolabaawo convoy
Amerika batuuse kati kiki Kera nyayo kera. Ikwanga lituuse kwanga obadde ojuga gy'obadde. Mbadde mbiraba. Tutandikire ku nsonga y'emmwanyi kubeekusa akati. Emmwanyi kabaka wotabadde. Ffe twali tusoma twali tumanyi cash crops bbiri zaali wano waliwo cotton and coffee. Naye tetutali sure nti time erituuka ate ebimu ne tufuma bifume. Ffe emmwanyi tugitwalanga our common cash crop. Nze omu ku balimi b'emmwanyi sizoogerako bogezi nti sizimanyi, so tugenda kusimba n'ogwengulu ate emmwanyi eyo bagitwala dda kubanga n'abagirima bennyini banoonya market yafuuka ya bulumi, babasuubulanga bwe baagala, oba oli awo owa kiminzaani n'ajja n'ekikebe kyabwe ekyo kye bapimisa n'amuwa sente ezayagala n'amudondola. Era bannayuganda tubeeremu ku mmwanyi eyaffe, omunaasuula ku mmwanyi ne lumonde bajja ne muwogo bajja, mujja genda okwekanga ng'ebyokulya byennyini nababimazeewo. So ffe abamu tusitukirawo ne tugamba no, enough is enough. Speaker tunula ekintu kyoyogera naawe ekitunuulira okyetegereza. Gw'oli wajja juzi wano wajjira na mu opposition kati otandise okutunulira direction olaga nti obitegeera nnyo n'okusinga baddemu. Naye wanditunuulidde obulamu gye buva, obulamu gye bugenda. Ababaka balina nakubaka obasoya amongi ne batamuganyadde okuyingira munda. Naddala mu ababaka mmwe yayogeddeko mwemanyi. Omubaka yali alidde kuzize ajja kutandika okwesikasika, naye twagala mwistukiremu. Ffe tusirize tuba tunuulidde guno mulimu gwammwe ba MP. Musituke mukwate ku oyo eyakutte ku mmwanyi, mutulage nammwe ku buyinza bwammwe nga b'MP omuntu omu alemwali abantu 15. Tugende. Andi katuba tutuuse timu ogiraba omu ku America omulabye. Ate ono ye kati ye yeyisanga bali kati simanyi nakumanya. Motoka ziizo convoy zaatuuse dda. Azia